Leero ku Lugonvu's show. Shewedde ak'okugyamu embuto kakwata ku bantu. Katya. Musawo otukomeredde. Katya. Otukomeredde otukubye emisomaali. Fe abali baggyemu embuto. Saagamba nti buli aggyamu olubuto. Alemererwa okuddamu okola ki? Okuzaala. Naye bw'oggyamu ennyingi nze nnyina gwe mmanyi. Yawakankulamu embuto. Kasita yazaala omwana we asooka. Ezaddako ng'abasajja baabawoomerwa. Ani yagamba abasajja nabakoowa? Olimba akakando kamanyi. Nze abasajja mbaagala. Mwolinde yakoogera. Olala yafuna omusajja ali serious anoonya olubuto lubuzi. Bakoze buli kimu n'ebiri bye bagamba bazita artificial insemination. Ade bakutereka mu sperms bazijja ebweru nababigatta na mama nabikuyingiza. Era nabyo babikoze ne ziyiika. Lumu aggyamu olu system neyonoonekerawo. Lumu. Bwe luti. Ne muloma aggyamu embuto 10 naye nasigalira nga afuna embuto. Kawakakaata. Oyo yaba kataba practicing what you call safe abortion. Azijjamu ng'agenderedde in the safest way and in the proper way. Kankugambe bwentyo. Ninzo yomba mulaba ng'akeera ku makya n'azaala omwana n'amukwata n'amukuba. Kubanga agenda n'azifuna mulimu omuntu ng'akozesa abortion nga family planning method. Ajja mu bujja. Mufo ky'okumira empeke ezimutangira yalinda omwana ne yeetonda n'atuga. Sajali ne gamala ne gawuza omwana abuze. Mwajjamu embuto. Embuto mwajjamu nnyingi nga muzijjamu bubi. Awo Katonda abanga agamba ati nkulindidde mu koona. Omanyi nti otuuka akaseera ng'olaba emmere y'omusajja olya ya bwereere. Abalamu naawe bagamba yajjuza ttooyi. Ate oba wajja n'omwana bagamba ekyo kifere. Kyagala bw'akyo akulire mu by'obugagga. Tayagala kuzaala. Naye nga ggwe omukyala oli n'otoba. Actually, secondary infertility. Tokubye nnyo. Eri very painful. Naye okubye nnyo. Ajjuza ttooyi. Abalamu olugira mwezi gumu 2 atandise otujjuliza ne ttooyi gyagambako nga yakumuzigo. Naye gwe omanyi bwe kiruma. Bwe kituuka ku bakyala abanafu abalowooza nti ojja kuteekawo obuteeso okumaamaka ne kisukka. Ti wololo 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 ngazaala ng'alima ng'ayaniriza n'abagenyi. Kati wuuyo tozaala. Oli mu Kampala n'okulima tolima. N'abagenyi tolina nnyo bw'oyaniriza. Kati onoonya kikuumire si gwe mulungi nalulungi. Kyokola toli mukazi mukozi nti omusajja omwongerako ng'ekirina okukuuma kantu ako okaggyeemu omwana n'omwana agaala. Biki ebiviirako abakyala ng'omwana omu 2 3 yabazaala naye ng'anoonyezza omwana omulala tali ku family planning tebamusala nga nseke naye omwana abuze. Kigatteko nga beerya wangi kuyita kwerya because you eat me I eat you. We eat ourselves. Kali osobola okera ku makya n'ogamba bbaawo mu honey I want to eat you. I think she's the man who eats. We have taken so long without eating ourselves. Musawo kinene okubye nnyo. Lindirira